naye ng'era olaba nti waliwo ebikolwa eby'obulagajjavu n'okuba nti abaana baffe tetunaba kubatendeka bulungi engeri gye basobola okwetaasaamu. Poliisi esitukidde mu ng'eyatega ogw'ekyayi neyanukula omulanga gwa Fred Enanga nga ye mugezi wa poliisi mu ggwanga ku ky'okukuutira abantu ab'enjawulo n'abaana okubeera obwerinde okusobola okwewala abantu abakyamu. Poliisi etandikidde ku ssomero lya gavumenti erya Sanga Church of Uganda Primary School, bwe batyo ne batalaagana amasomero amalala mu ggombolola y'e Gombe. Wano SP Kyagulanyi Ishaka asabye abayizi okubeera abeegendereza eri abantu be batamanyi naddala nga baddayo ewaka anti balimbibwa n'obulabo kyokka ne bafundikira nga babakoze ebikyamu n'okubasaddaaka. Katulaba abaana bangi n'abantu population enene n'abazimba abakola enkulaakulana bajja mu bitundu bino. Kitegeeza population n'enkulaakulana nyingi. Kwe kuvaayo tusobole okulabula nga bukyali abantu bano n'abaana baffe abali mu bitundu bino okusobola okuba nti tulinnya ku nfeete omenyi bw'amateeka. Ono asabye n'abazadde wamu n'abakulira amasomero ag'enjawulo okubeera abeegendereza naddala eri ebibiina eby'obwannakyewa ebijja nga byefudde ebigabi by'obuyambi kyokka nga balina ebigendererwa byabwe eby'okusiga emize emibi mu bayizi omuli n'okusulika ennenge. Ku campaign nga tutambula mu masomero ne mu bantu baffe ogezaako okuziyiza obumenyi bw'amateeka obuvuddeyo obw'ebikanga bino ng'okulya ebisiyaga n'emisango emirala ng'egy'okubuzaawo abaana human trafficking nti nga tukolaganira wamu ate nga gwe mulimu gwaffe ffe tukulemberamu mu kitongole kya poliisi n'enkola eno gye tuyita proactive ng'ebizibu tebirina bakola ki kubaawo. Ate abantu abalala bakakasizza nti kikolwa eky'okusaddaaka bakulafuba n'okulaba nga kikendeezebwa. Tuvuddeyo ng'ekitongole kya Make a Child Smile okulaba tubimalirawo ddala nga tukubiza n'abasomesa abaana babyemphasizing mu masomero okusobola obbasomesa nga babibajjamu oba nga babibasomesa nti bibi kubanga ekyamazima kiri nti pulezidenti yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bino ebintu bibi era abikondeminga era ali against on them. Babasomesa nga bakulembeddwamu Kito Muhammad basanyuse ng'omwoki wa Gonja olw'abaana baabwe okubangulwa newankubadde nga batambula engendo empanvu wabula kino kyakubayamba okwewala abantu abakyamu. Oyagala tukulyeko mmere lekeraawo okutambula wekka, lekeraawo okusaba buswiti ku kkubo, lekeraawo okusaba abantu okutwalako. Owulidde? Twetaaga ogenda mu community zaffe okwongera okubabangula okubategeeza sodaati babeera bulindaala ensonga zino bwe zibaawo ate ng'era ekitongole tudde n'amaanyi okweyongera nti gye tugenze okwesanga ng'abantu abamu balo ebintu bino tebabimanyi abalala balolera babimanyi naye ate nga babimanyi mu bukyalo. Wabula emirundi mingi bamusaayi muto bakafiiramu nga basaalumanya olw'omukwano gwe balina eri abantu ab'enjawulo n'obutamanya naye nga bwe babanguddwa kyandiyamba okukendeeza ku bikolwa ebyekko. Rose Nakyeyune, BTM TV Community Report.